Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi ki Uganda National Bureau of Standards kwakizudde nga bwe waliwo abasuubuzi abeegumbulidde okukyusa ebbanga ebyamaguzi kwe bibeera biggweerako okutundibwa oba expiry date. Bakwata ennaku ezo ez'omwezi eziyiseeko ne bazisangula ne bazikyusa ne bakyusa batugambe wabaddewo nti gwa 7 n'ayongerako nti no gwa 9 ate nga gwatunda si gw'olina obumanyirivu era si gw'olina obuyinza. Sylvia Kirabo, omwogezi w'ekitongole kino, agamba okutunda ebyamaguzi ebiyiseeko kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abo ababa babikozesezza era nga bannayuganda basabiddwa obutasiriika busirisi nga kino kibaddewo. Kyamazima abakungu bakakasa tekyamaguzi bwe kiba kyakulya ne bagamba kino kirina okubeerawo mu myezi katugambe ng'ebiri. Emyezi ezo we ziba ziyiseeko ekitegeeza nti ekyamaguzi kiba tekikyali kirungi era w'okikozesa kiba kinafuye mu mutindo kisobola okuleetera obulabe ku bulamu bwo. UNBS egamba waliwo abasuubuzi n'abagoba b'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi abeegumbulidde okukendeeza ku bipimo oba obungi bw'ebyamaguzi ebitundibwa ku mutendera gwa lejjalejja oba retail. Omuze guno gusinze kwegirisiza mu seminti, amajaani, sukaali n'emigaati. Abamu bennyini ababeera n'ebyamaguzi bino mu maduuka bakikola nga bo. Kwe kuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga UNBS ne poliisi nti tuzze nga tutambula eggwanga nga tulaba ebikolwa bino era tubivumirira. Kati baagala bannayuganda okuzira ebyamaguzi bino era bakikola babawaabire eri poliisi. Nze naawe abagula ebintu bino bye tukozesa mu maka gaffe, mu masomero, mu madwaliro wonna, tiwoba ogula ekyamaguzi kyonna weekebejje nnyo olabe nga kakutiya tebaakajingiridde. Kirabo era asabye bannayuganda obutagula byamaguzi ebitaliko laama ekakasa omutindo oba QMark. Ono asabye bannannyini makolero okulaba nga bafuna laama era bafube okulaba ng'ekkolero erimu terigaba na laama y'emu ku matabi ag'enjawulo. Naye tuzze nga tulaba nti oluusi bwe tumala okukakasa factory katugambe ng'ekkolera wano mu Kampala ogenda okulaba nga mwennyini factory eyo ate agenze n'aggulawo ettabi eddala oba n'agenda ludda lw'e Masaka oba n'agenda ludda lw'Igango oba mu Mambuka mu ggulu n'akozesa ate akabonero ke kamu naye ng'ajjukira ab'omutindo baba tebazze awo waakolera okukakasa nti process gy'ayitamu yeyo gye twakakasa. Business oba ekkolero okuweebwa laama ekakasa omutindo oba QMark oteekeddwa okubeera nga wawandiisa business oba ekyamaguzi kyo, okubeera n'obumanyirivu n'obukugu ku kyamaguzi ky'ofulumya, okubeera n'ebikola ebituuka n'omutindo awamu n'okukuuma obuyonjo. Amakolero amatono gasasula emitwalo 5 nga gamanene gasasula akakadde kalamba aka siringi buli mwaka. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.